Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Bwakabaka leero bevumbye olusirika olw'enjawulo okwekubamu toochi kw'ebyo ebituukiddwako n'okulaba wannamutayiko w'emyaka 5 eyassibwako omukono abakulembeze bano watuuse. Namutayiko n'ayogerwako yava mwaka gwa 2018 era ng'abadde afundikirwa mwaka guno. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yagguddewo olusirika luno ku Butikkira Mengo n'ategeeza ng'Obuganda bwe busenvuddeko era ng'Obwakabaka bwongedde okutuusa obuweereza ku bantu naddala nga bunnyikiza ensonga ssemasonga 5. Katikkiro agambye nti Obwakabaka bwamanyibwa nnyo olw'enteekateeka ennungamu eyali ekolebwa mu by'obukulembeze wamu n'enkwata y'ebyobufuzi eyali ey'enjawulo n'ekyo Buganda busaanidde okukola ennyo okwekuumira ku ntikko. Kaakati ffe abafunye omukisa ogw'obukulembeze mu kiseera kino ng'Obwakabaka buzzeewo ku mulembe omutebi, tuteekwa okuzza Buganda ku ntikko. Okuzza Buganda ku ntikko kitandikira ku muntu. Buli lwogenda awantu n'olaba obwana obuzimbye embuto, manya Buganda tenaba kudda ku ntikko. Buli lwogenda awantu n'olaba abantu nga basula n'embuzi mu nju, manya nti Buganda tenaba kudda ku ntikko. Buli lwogenda awantu nga taata maama n'abaana basula mu kisenge kimu wamu, manya Buganda tenaba kudda ku ntikko. Ye omumyuka we Dr. Twaha Kawaase ate nga essentebe w'enteekateeka eno ayiseyisemu ebyo ebituukiddwako mu myaka gino gyonna 5. Amasonga esooka ebiruubirwa byali 5 tumaze 6, ng'ekyomukaaga ekyeyongerako 5 byebyo nnamba emu paka ku 5 bye twasooka okubeera nabyo mu nnamutayika, naye ekyeyongeddeko kyali okunyweza ebifo by'obwami obw'ennono n'okubirabirira. Ekyo kyeyongerako. Awo nno twafunamu amakatala mu myaka 5 wansi, bino tubikoze. Omuwanika wa Buganda Robert Wagwansibirwa agambye nti eggwanika ly'Obwakabaka lyeyongedde okufuna ensimbi n'okuvujjirirwa bannamikago ab'enjawulo ekiyambye okutuusa empeereza mu bantu ba Kabaka. Omulamwa gw'olusirika ogw'omwaka guno gwe gw'okutegeka enteekateeka namutayika mwaka 2023-2028 Buganda ku ntikko. Era bye tugenda olwaleero n'enkya ennaku ebbiri tunaamala wano, tugenda kufuna okwetegereza namutayiko naggwako abuzaako emyezi 3, kubanga kikulu nnyo ng'abakulembeze bye twateekateeka byava mu mpapula ne bijja mu bikolwa, era wawe tutuuse tugenda kufunira ddala bwino omunnyikivu ku nteekateeka namutayika eno ekyaliko eggwako mu June. Okusinziira ku bivudde mu lusirika luno, ebiruubirirwa 98 ku buli 100 ebyo ebyagendererwa bimaze okutuukirizibwa.